Ebyawandiikibwa mu kitabo ekitukuvu Bayibuli mu kitabo ky'Omubuulizi essula ey'okusatu bigamba nti buli kintu kiriko entuuko yaakyo na buli kigambo ekiri wansi w'eggulu kiriko akaseera kaakyo. Wano ku kkanisa ya Makerere Full Gospel ensonga eneetereddwako nnyo essira era abakkiriza bategeezeddwa nti waliwo akaseera k'okusaba n'okukola. There is a time for prayer and there is a time to take an action. Omwaka guno yimuka obeeko ky'okola. Omusumba Mwebe omu ku basumba mu kkanisa eno mu kubuulira kwe agamba nti abakkiriza basaanidde obuteesigikiriza mu kusaba kwokka wabula bakole n'ebintu ebirala bye basaanidde okukola. You do what humanly is possible. Okola ekisoboka maanyi ag'obuntu. And you let God do what is humanly N'oleka Katonda akola eby'obwakatonda. Omusumba agamba abantu bangi ensangi zino bamala obudde nga beekwasa nti balindira Katonda ayogere nabo kyokka ng'ekyokukola ekituufu bakimanyi era nabo abaweeredde amagezi. Sabidde omulimu ekimala. You have prayed for the job that long. Improve your social networks. Tandika abantu b'oyogeraganya nabo. A job is not going to come omulimu tegujja kujja when you have not improved your social network. nga tolongoosezza engeri gy'okolagana n'abantu. Omusumba era asinzidde ku mulamwa gw'ekkanisa ogw'omwaka guno ogamba nti okubeerawo kwa kunagendanga nammwe n'akuutira abakkiriza okuwulirizanga n'okugondera ekigambo kya Katonda ng'ezimu ku ngeri ezinaabasobozesa okuwangula mu kukkiriza. Ekikulu was his presence. kwe kubeerawo kwa Katonda. Was his presence. Okubeerawo kwa Katonda. And also following his instructions. N'okugoberera ebiragiro bye. Ono era abasabye n'okujjuzibwa Omwoyo Omutukuvu ng'ekimu ku bisaanyizo ebinaasobozesa okubeerawo kwa Mukama okugenda nabo mu mwaka 2025. We purpose this year bwe tugenderera omwaka guno to be filled by the Holy Spirit okujjuzibwa Omwoyo Omutukuvu and to ask him to help us discern wisely. N'okumusaba atuyamba okwawula obutuufu. We'll stop wasting time in Tujja unnecessary prayers. Tujja kulekeraawo okumala obudde mu kusaba okumu. Wano era yatuuza n'abasazeewo okwetwalira Kristo ng'omulokozi waabwe obulokozi era n'abasabira okuwuliriza Omwoyo Omutukuvu. And to pray with you twagala kusaba so naawe that you can get born again. osobole okulokoka. Receive Christ as your Lord and Savior. Okutwala Yesu ng'omulokozi wo. Nze Eric Mwanje ku Ragugudde TV agaguddewo.